tuli n'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Declared President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine muddu waayo Omulangira Kassim Nakibinge eyaviiriddwako maama we era nga tuli wano ku Mutala e Lubaga. Omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency yeegasse ku bantu ab'enjawulo abazze mu dduwa ey'okusabira maama n'omubiri gwe Omukama ogulamuza ekisa. Tuli wano ne maama Omulangira Kassim Nakibinge. Twagala Katonda twebaza Katonda ku lw'obulamu bwe ate nsaba Omukama oyo mwennyini Omukama amutukuumire amutusaasirire ate era asobole okuba nga amuwa ekyumula eky'emirembe. Wabula mu kusaba kuno ate omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga tujjukira omubiri gwa maama w'Omulangira Kassim Nakibinge wano ku Mutala e Lubaga ekiwuli. His Excellency alina obubaka bw'awadde obw'omwaka era abantu basinga munange tebalese kyekimu kubanga President obubaka abwogedde. Afaafe alumwe naye nga ye omukulembeze obubaka amaze okuba nga abwogera. Tweyanza nnyo President waffe n'obubaka obulungi buno bw'otuwadde. Tusaba Katonda atukulembere. So muneegatteko baganda bange, mikwano gyange, tuwulirire obubaka bw'omukulembeze w'eggwanga. Nyo Katikkiro wa Buganda wamu n'omumyuka n'obukulembeze obudde embuga, maama Nabagereka wamu n'enju y'abeene, Ssebo Omulangira Basajja wamu n'oli Olulangira, abakulembeze kuva mu gavumenti ewakati, abakulembeze b'opposition, abakulembeze mwenna, bakungubazi bannaffe mwenna, bassebo ne bannyabo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mukadde wange Mbuga wadde nga banyanjudde nga akulira oludda oluwabula gavumenti, naye amazima amatuufu ffe tetuwabula gavumenti, ffe tuli ludda olwagala okuggyako gavumenti. Ekibiina kyenkulembedde naffe tuuse okusaasira kwaffe gy'oli n'ab'enjuyo olw'okufiirwako maama. Mawulire ga nnaku nnyo. Tumanyi nti omuzadde ne bw'aba akuza atya maama asigala maama, era omukwano gwa maama teguddizibwawo. So nga tukusaasira tufumiitiriza obulumi bw'oyitamu olw'okuviirwako maama. Nze nnaku ntono nnyo naziise jjajjange Hajjati Aida Kyosimba Onanya ng'ate abadde mukulu ddala myaka 15, ne obulumi obwo ng'ate jjajja azaala maama si maama, ne obulumi obwo paka kati tebunaggwawo. So tukusaasira mukadde wange olw'okuviibwako maama. Omwaka guno tekibusibwabusibwa nti togumazeeko mu ssanyu, naye tusaba Oweekitiibwa Allah maama musaasire byonna ebyamusobako, amugaziize kabuli ye era mmwe Jannah Firdaus. Nawe mukadde wange tukusabira omwaka ogujja ogutandika ekiro kya leero, Allah akunyiga ebiwundu, akubagize, akuwa essuubi bwe wamu n'ab'enjuyo n'obusiraamu bwonna tubasaasira era munzikirize ng'ossa omukisa guno okubaagaliza omwaka omupya omulungi ogujjudde essuubi, ogujjudde n'okubagizibwa. Tukusaasidde nnyo jjajjaffe wamu n'ab'enjuyo bonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tweyanzeege olw'obubaka obwo omukulu agambye leader of opposition, Honorable Ssenyonyi bw'ali wano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Oluvannyuma lw'obubaka obwo
njagala okutwala omukisa guno ogw'enjawulo okuyita mukadde waffe Katikkiro wa Buganda ajje atuwe obubaka obuvudde embuga. Sebo Mbuga Mulangira Lukanga n'ab'enju ey'oku lusozi luno Kibuli. So omumyuka wa Supreme Mufti ne bakadde baffe bonna mu ddiini abali wano, nyabo Prime Minister, Maama Nabagereka, Bannaalinnya Abalangira n'Abambejja, omumyuka asooka wa Katikkiro, Sipiika ne Baminisita ba Ssaabasajja, omukulu w'oludda oluwabula gavumenti n'ababaka mu Paalamenti, Lord Mayor, mwenna abantu abakuŋŋaanye wano olwaleero, olunaku lwajjo twafunye amawulire ag'okufa kwa mukadde waffe ono n'ennyiike nnyingi, era Ssaabasajja Kabaka antumye okusaasira Mbuga omumyuka asooka wa Katikkiro, Sipiika ne Baminisita ba Ssaabasajja, omukulu w'oludda oluwabula gavumenti n'ababaka mu Paalamenti, Lord Mayor, mwenna abantu abakuŋŋaanye wano olwaleero, olunaku lwajjo twafunye amawulire ag'okufa kwa mukadde waffe ono n'ennyiike nnyingi, era Ssaabasajja Kabaka antumye okusaasira Mbuga Kibuli. So omumyuka wa Supreme Mufti ne bakadde baffe bonna mu ddiini abali wano, nyabo Prime Minister, Uganda wamu n'omumyuka n'obukulembeze buvudde embuga, Maama Nabagereka wamu n'enju y'Abeene, Ssebo Omulangira Basajja wamu n'oluli olulangira, abakulembeze kuva mu gavumenti ewakati, abakulembeze b'opposition, abakulembeze mwenna, bakungubazi bannaffe mwenna, basebo ne bannyabo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukadde wange Mbuga wadde nga banyanjudde nga akulira oludda oluwabula gavumenti, naye amazima amatuufu ffe tetuwabula gavumenti, ffe tuli ludda olwagala okuggyako gavumenti. Ekibiina kyenkulembedde naffe tuuse okusaasira kwaffe gy'oli n'ab'enjuyo olw'okufiirwako maama. Mawulire ga nnaku nnyo, tumanyi nti omuzadde ne bw'aba akuza atya maama asigala maama, era omukwano gwa maama teguddizibwawo. So nga tukusaasira, tufumiitiriza obulumi bw'oyitamu olw'okuviirwako maama. Nze nnaku ntono nnyo naziise jjajjange Hajati Aida Kyosimba Onanya ng'ate abadde mukulu ddala myaka 15,
ne obulumi obwo nga tejjajja azaala maama si maama ne obulumi obwo paka kati tebunaggwawo. So tukusaasira mukadde wange olw'okuvibwako maama. Omwaka guno tekibusibwabusibwa nti tugumazeeko mu ssanyu, ne tusaba Oweekitiibwa Allah maama musaasire byonna ebyamusobako, amugaziize kabuli ye era mmwe Jannah Firdaus. Nawe mukadde wange tukusabira omwaka ogujja ogutandika ekiro kya leero, Allah akunyiga ebiwundu, akubagize, akwesuubi gwe wamu n'ab'enjuyo n'obusiraamu bwonna tubasaasira era munzikirize ng'ossa omukisa guno okubaagaliza omwaka omupya omulungi ogujjudde essuubi, ogujjudde n'okubagizibwa. Tukusaasidde nnyo jjajjaffe wamu n'ab'enjuyo bonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tweyanzeege olw'obubaka obwo. Omukulu agambye leader of opposition, leader of opposition, Honorable Ssenyonyi waali wano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Oluvannyuma lw'obubaka obwo, njagala okutwala omukisa guno ogw'enjawulo okuyita mukadde waffe Katikkiro wa Buganda ajje atuwe obubaka obuvudde embuga. Ssebo Mbuga, Mulangira Lukanga n'ab'enju ey'oku lusozi luno Kibuli. So omumyuka wa Supreme Mufti ne bakadde baffe bonna mu ddiini abali wano, nyabo Prime Minister, Maama Nabagereka, Bannaalinnya Abalangira n'Abambejja, omumyuka asooka wa Katikkiro, Sipiika ne Baminisita ba Ssaabasajja, omukulu w'oludda oluwabula gavumenti n'ababaka mu Paalamenti, Lord Mayor, mwenna abantu abakuŋŋaanye wano olwaleero. Olunaku lwa jjo twafunye amawulire ag'okufa kwa mukadde waffe ono n'ennyiike nnyingi, era Ssaabasajja Kabaka antumye okusaasira Mbuga n'Omulangira Lukanga, naye n'Abalangira n'Abambejja bonna, ab'enju y'Omulangira Badru Kakungulu. Era asabye Mukama abasibe ekimyu munywere. Olusozi luno Kibuli lukulu nnyo olw'ensonga ez'enjawulo. Emu ku nsonga ezo y'eddiini ey'Obusiraamu. Ensonga ey'okubiri, lukulu nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda, kubanga Abalangira abakulu kwe batuula. Naye lukulu nnyo ne mu kibuga Kampala. Lusozi luno lwe lumu ku nsozi omusanvu Kampala kwe yatandikira. Ate lukulu nnyo olusozi luno mu Uganda yonna. Oyinza okufuna ensonga ez'enjawulo, oba byanjigiriza, oba byabulamu, byakukulaakulanya abantu kubazimba. Emyaka egisoba mu 10
ng'olusozi luno lutenderezebwa naye tilutenderezebwa lwa bugulumivu nti bw'olubeerako olengera ebintu ebirala bingi, lutenderezebwa olw'emirimu egisinzidde wano ne gituganyula ffenna. Mu myaka egyo 10 Omulangira Kakungulu, Omulangira Nakibinge bagirinamu omukululo munene. Naye omukululo ogwo ogusibuka awantu emirundi mingi gwesigamya ku mukyala abadde emabega w'abantu abo betula okwogerako. Nsanze wano omukadde waffe alina ebigambo ebirungi byayogera ku bamaama. Nze luusi njogerako n'abantu abakulu abamanyi ebyawano, era nga ne maama ono tannafa nga bambuulira engeri gye yalabiriramu Omulangira Kakungulu. Abantu abakulu bonna bakimanyi. Ate Omulangira Kakungulu bwe yatugendako, Omulangira Nakibinge obuvunaanyizibwa n'abutwala yali akyali muto, era abantu bonna bakimanyi. Ebbanga eryo lyonna maama ng'awanirira abakulu b'olusozi luno. N'olwekyo bwe tuba twogera ku lusozi Kibuli tetuyinza kwerabira Hajjati Sarah Namusisi ow'Emmamba. Era twebaza Katonda obulamu bwe yamuwa n'amusobozesa okuwanirira abalangira ababiri. Bagamba nti abalangira mu nnyango. Kale tumwenyumiririzaamu. Naye ate abo abafunye omukisa okumusemberera nga nze abadde n'ekisa kingi nnyo ddala, era tugenda kumusaalirwa nnyo ku mikolo gy'Obwakabaka mingi. Hajjati Sarah Kakungulu ogenda okukyuka bwowa ate ngata bwajjajja akola nnyo nnyo tayagala kuba kulowoozesa bantu nti muntu munene bw'ati. Ebanga nti Hajjati atuuse n'ogenda okumulamusaako. Ng'olwaleero luno nga tumalako omwaka ku Nkuuka, yagamba nyina okujja ne namusa ku Ssaabasajja buli mwaka nga guggwaako. Ondowooza omwaka oguwedde Ssaabasajja lwataali mu Nkuuka, naye tendooza yajja, yaliwo. Era n'ambuuza ebigambo ebisigenda kubabuulira ne byaŋŋamba olw'okuba Ssaabasajja teyaliiwo. Era ekyamazima mu mabaluwa ge twasooka okusindika eya Hajjati y'emu ku zaasooka nga tumanyi ajja kubeerawo, naye ebya Katonda waliwo abimanyi. Ssebo Ombuga tukwebaza okulabirira maama ebbanga lino lyonna, myaka 79 mitono nnyo. Okujjako abali wano ab'emyaka 2, ab'emyaka 3, bo olaba nga 79 emyaka emingi, naye bw'ositaka awo ogenda okulaba emyaka egyo si mingi. Ate kati abantu mu Uganda bawangaala ge mazima. Ab'ekyenda tubalina ab'emeka, kale si mingi nnyo. Naye Mbuga tukwebaza okumulabirira ebbanga lino lyonna, tukwebaza okutuukiriza obuvunaanyizibwa. Tusaba Mukama abagumye ate ng'alamula Hajjati abeere wa kisa. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Tweyanzenge olw'obubaka bwaffe bwetwetikidde okuva Embuga. Bannyabo ne bassebo, mu kiseera kino njagala mukkirize mpite bannaasembera wali mukadde waffe akiikiridde gavumenti, Oweekitiibwa Robinah Nabbanja
ajje atuuse obubaka bwa gavumenti musonyiwe. Olemwa. Asigaleyo. Mama aliwa. Olemwa. Kairingu naye bannanga abaana mu comment section. Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda, maama waffe Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda, maama waffe Nnaabagereka wa Buganda, Sipiika w'Olukiiko, muganda wange ow'oludda oluvuganya gavumenti, si bwe yagambye ababaka ba Paalamenti bonna mikwano gyaffe n'abakungubazi bwenna mu bitiibwa byammwe, ntuusa okusaasira okuva wa pulezidenti wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni antumye okuleeta obubaka bwe bwensaba mukkirize mbusome nga bwe buti. To the family of the late Badru Kapungulu and Buganda Kingdom, condolence message. It was with sadness that I received the news of the death of Hajat Sarah Kapungulu, the wife of the late Badru Kapungulu. On behalf of government and on my own behalf, the NRM party, I extend heartfelt sympathies to Omulangira Dr. Kassim Nakiringe Kapungulu and the royal family of Buganda Kingdom for the loss of a dear mother and a grandmother. Her death is a blow not only to the royal family but also to the entire Muslim community in Uganda and the Buganda Kingdom. I came to know the late Hajat Sarah Kapungulu as a supportive wife to my friend, the late Badru Kapungulu. Her husband was one of the Muslim leaders who was a sympathizer to our bush struggle. While we, the Bayekera, were in the bush fighting, we had the people of goodwill, like the late Badru Kapungulu, who was praying for us to emerge victorious. Therefore, I salute the family of the late Badru Kapungulu for this historical contribution. I want to commend Omulangira Kassim Nakiringe for consolidating unity and development among the Muslims. The NRM believes that religious and cultural leaders have the responsibility of mobilizing their followers to fight poverty and social backwardness. Finally, as we mourn the demise of Hajat Sarah Kapungulu,
Let us all also celebrate her contribution to her family, Buganda Kingdom, and Islam. May her soul rest in eternal peace. Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda. I am come with a contribution of 20 million Uganda cedis. Oba Korentia. Thank you so much. tweyanzike Mama Nabanja olw'obubaka bw'otwetikidde kusooka obw'ebigambo naye ate by'otwetikidde tweyanzike. Ekigenda okuddako mu kiseera kino tugenda kufuna okwogera kwa Supreme Mufti naye nga tannaba kujja kambanjulire Sheikh Muhammad ono Lunaanoba atole ku salaamu. Omukulu w'olukiiko lw'abamashehe abakulu asuke naye atole ku salaamu. Njagala okubanjulira Sheikh Mahadi Kakooza omumyuka owokubiri wa Supreme Mufti. Ajje atuuse obubaka bwa Supreme Mufti atasobodde kubeerawo olw'okuba yatambula. Bakadde baffe mwenna ba district card tubasanyukidde nnyo. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mukama wange embuga yajjawo Islam mu Uganda. Mukama wange Omulangira Khalfan Oweekitiibwa Katikkiro wa Uganda, Prime Minister, Katikkiro wa Buganda, Maama Nnaabagereka, bya protocol sibimanyi nnyo munansonyiwa. Ssebo Mbuga jjajjaffe twala omukisa guno olwa woofiisi ya Supreme Mufti ne ku lw'Abasiraamu bazzukulu bo aba Uganda yonna okutuusa eddoboozi ly'okubagiza kwaffe gy'oli. Si lwangu nnyo olunaku era muwulire enjogera yange, si lwa bulwadde nti bwe buntuusizza ku kino, naye embeera gye tulimu ey'okuwerekera mukadde waffe. Tujjukira bulungi nti twali wano emyaka egiyise nga tuwerekera jjajjaffe omugenzi. Twasigala n'ekikubagizo ekya jjajjaffe oyo atulabiridde obulungi, atulabiridde wumma
ng'awo Oweekitiibwa Katikkiro bw'agambye nti yatwala omulimu ogw'okulagirira bakadde baffe abaasigalawo okulira ennyumba eno. N'olwekyo tuba tetulina buvumu bwonna buguma nga tusiibula jjajjaffe. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nannyini buyinza olw'obulamu bwamuwadde mu nsi muno ne byamusobozesezza okukola ebigasa umma n'eggwanga lyonna okutwalira wamu. Twongera okubagiza jjajjaffe n'Obuganda ne Uganda yonna okutwalira wamu, tusaba Katonda amusonyiwe ebyasoba ng'omuntu, abagumye era ssebukwenyo kwa ofiisi ya Supreme Mufti twongera okukakasa nti ebbanga lyonna tujja kuba naawe. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Twagala okweyanza obubaka bwa Supreme Mufti Sheikh Mahdi bwatuleetedde mu kiseera kino mu ngeri y'enjawulo. Tugenda kusembyayo n'agenda okwogera